3 53 19 ne MTN bwetyo 079 23 53 19 nsangibwa Bukasa Sente Maawo luguudo lugenda mu Gwanga. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege oyo Ssaalongo Sseggane. Kale mu kiseera kino kampite kojja jangu eddakiika 2 owumbe ozingezinge ekintu ekyo bw'omaliriza tuyitire Jjajja Nsamba olumaliriza Professor alangirira era eyanza nnyo neyanzeege mutabani Ssaalongo olw'enteekateeka eno gy'okoze ey'amaanyi. Abavubuka mwenna mbayuzayuza olw'okuba abavubu ne mwewaayo okujja okwolesa kye mulinawo obumanyi kintu kikulu nnyo kubanga mbadde awo ne Jjajja Nsamba nga bwe kibakuba Nawulima ono nga Jjajja Nawulima awo abadde ankira enteekateeka era mbeebaza olw'okumanya ebintu eby'enjawulo. Neebaza nnyo Teeka TV tukole olw'omukisa gwetuwa bulijjo okujjanga wano okwogera ku nteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda kubanga bwe tubayo n'enteekateeka tujja wano ne tuziisa ku ntindo olw'enkulaakulana abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali eyo mu bitundu eby'enjawulo ne basobola okuzitegeera. Olunaku olwaleero ekindeese wano nga mperekeddeko mukadde wange Jjajja Nsamba era nzize okwongera okutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku nteekateeka ezigenda mu maaso mu Bwakabaka nga Ssaalongo bw'abadde annyonnyola wano abange tudde ku nnono tudde ku buwangwa bwaffe kubanga bwe tutakola ekyo tujja kuba tuli mu buzibu bw'amaanyi. Obwakabaka bwategeera nti abantu babadde bavudde ku nnono tebwatuula butuuzi. Obwakabaka bugamba nti tuyize abantu ba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka ez'enjawulo ng'emisomo bajje bayige bategeere bye balina okukola ng'Abaganda bibayambe okubeera obulungi. N'olwaleero ekituleese wano okutegeeza abantu ba Kabaka nti Obwakabaka nga buyita mu lukiiko olw'abataka abakulu ab'obusolya luteeseteese omusomo ku buwangwa n'ennono era nga omwaka guno essira